Ministry ey'ebyobulamu Esso Mukago ne ginnaye eya Buganda okukwasiza wamu okulwanisa ekirwadde ekya sickle cell. Okukkaanya kuno kutuukiddwako leero minisita w'eggwanga w'ebyobulamu Ruth Aceng bwe yeeyamye mu maaso ga minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Ben Kiwanuka Mukwaya. Minisita Aceng mu bigambo bye ategeezezza nga bwe bagenda n'okwetaba mu misinde mu bunnabyalo egy'okujagulizaako amazaalibwa g'abeene omugenda okuyita okusonda ensimbi ezigenda okuyamba mu kulwanisa ekirwadde kino ekya sickle cell mu Buganda. To promote the sickle cell agenda in the various celebrations that take place in the kingdom, starting with the Kabaka Run, where we shall, together in collaboration with the media, promote issues on prevention of sickle cell disease, but also screening. We shall spread messages to the population. We shall also screen the population. Tubadde tukolagana ffenna okumala ebbanga ddene ne twagala okunyweza enkolagana eno mu ngeri entongole kubanga balina abakugu n'ebikozesebwa oba oluyaawo ffe tutalina bulungi. Minisita wa Buganda ow'ebyobulamu asiimye gavumenti olw'enteekateeka n'okwewaayo okulaba nga balwanisa ekirwadde kino mu Buganda. Tulina omukisa ogw'okukunga abantu ate n'abantu okukola ng'oluusi tebalina kye basuubira. Kati nfuna abasawo ba Buganda bannakyewa abantu nga 160 ne bajja bano ne batuwa eddagala tusobola okujjanjaba abantu bangi nnyo. Abo kye twagala okunyweza naye ate tulabyewo n'endwadde ezisoomooza nga ya sickle cell, endwadde za malaria, TB, ez'endyembi, abaana bawala okufuna embuto kati banetuuka. Twagala tukwatire wamu ne minisitule eno ne bannaffe eno tulabe nti n'ebyo ebizibu bikakkana. Oweekitiibwa Kiwanuka alambuziddwa ekifo awatabulirwa eddagala n'okukebera ebirwadde eby'enjawulo kiyite labalatole n'ebyuma ebyeyambisibwa mu kujjanjaba ekirwadde kino ekya sickle cell ebisangibwa mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Butabika. Baabalwadde n'abasawo betwogeddeko nabo bategeezezza ng'ekirwadde kya sickle cell bwe kiri eky'obulabe era ne bakubiriza bannayuganda okwekebeza nga bukyali basobole okufuna obujjanjabi mu budde. Obulwadde buzibu nnyo bwa kujjanjaba ate omuntu azaalibwa abeera ne sickle cell obulamu bwe bwonna yafa obulamu buba buzibu tebubeera nga bwa muntu mulala wa bulijjo. Abantu bategeere nti sickle cell yo weeri era tuyinza okukola wamu tulabe nti tusobola okureducinga incidences za sickle cell. Okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti abaana abali wakati w'1.2 be bazaalibwa n'ekirwadde kino ekya sickle cell nga bye bitundu 8 ku buli 1,000. Ate 1,200 okutuuka ku 1,600 be bakwatibwa ekirwadde kya sickle cell nga tebannatuuka mu myaka 5. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.